Olukunganiro ba singles livokwaya lulu lufuse. Before you say I do, singles conference bidi abirimu. A wife must be responsible. She must learn to keep herself. She must protect her body. Your body is the temple of the Holy Ghost. So those are the things you need to look at before you say I do. Kola ebintu mu nyumba ya Katonda ngolaga nti gw'omanyira Katonda totya Katonda. Okay? Ovolera mu nyumba ya Katonda, oyendera mu nyumba ya Katonda, mwofunire embuto, mwe bakolere embuto, mwokolere embuto, mwe webaka, ova ku kituuti mu kwaya ne mugenda ne muyenda. Obulamu bwo ennaku zaabwo ntono nnyo okujjako nga weenenya ojja kufiira bwereere. Tuteeseteese abawugezi ab'enjawulo abagenda okukwata ku nsonga ez'enjawulo z'olina okwegendereza nga tonnabagamba nti naakolanga bwentyo. Okusookera ddala tutegese abasawo ab'ebyobulamu bajja kuba kuteekateeka bintu ki by'olina okwegendereza nga tonnabakulonda mu beezi, bintu ki by'olina okwekuuma, omusaayi, endwadde, endya n'ebiringa bwe bityo. Ate era ne tuleeta n'abagenda okuba abakugu mu by'omwoyo, biki by'olina okwegendereza spiritually nga tonnabagamba nti yes I do. Kati nno muno tuleeteddemu abasajja ba Katonda n'abakazi ba Katonda b'amaanyi nga Bishop David Kiganda yabakulembedde, Pastor Cindy Kiganda ajja kubaawo nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu, Bishop Godfrey Mukasa agenda kubeera wamu naffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ate era tulina ne Apostle Rogers Kayongo naye ajja kubeerawo n'abasumba balala bangi okuva mu buweereza bwa Christianity Focus Center, bakojja ne basenga bajja kubeerawo okubanga bakubangula okuteekateeka ku lw'obufumbo mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ate nga tokomye ku ekyo tujja kubawo n'akaseera k'ebibuuzo kyewandiise Q&A. Wajja kubawo okubuuza ebibuuzo, kibuuzo kikyolira kyewandyagadde omulabirizi akwanukule, kiki ekikukonfusing essaawa zino gwe ng'akyali singo, biki bye wandyagadde okumanya, weeteekateeka otya. Ebibuuzo bijja kubaawo era omulabirizi Mama Cindy n'abasumba bajja kubaawo okwanukula ebibuuzo ebyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ate era wagenda kubeerawo ne competitions empaka. Tujja kulondayo ba brother ab'enjawulo abagenda okubanga batulaga engeri gy'oapproachingamu sister singa obanga omwagadde okubanga oyagala kumuwasa otandika otya. Tukituwe statements gy'otandika nazo nga tikigenda kukujja kumulamwa osigale ng'oli mu Katonda n'awangula anaasinga kunalaba nti oyo bannaaye akoze bulungi, oyo kyakoze kyekiri ajja kuba yeetwalira ekirabo okuva mu ministry y'abasingo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ekyemisana weekiri kigabuddwa bwerere okuyingira bwerere. Sigadde ndi omusumba Zion Alex Matimbo, youth pastor wano ku Christianity Focus Center Emengo Kisenyi. Sagenda ku mwezi 10 omwezi ogwokuna 2021 lugenda kuba lwa mukaaga okuva ku ssaawa 3 okumakya okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi awo ku Christianity Focus Center Mengo Kisenyi ne mu 3 Kingdom FM munankutula emimiro basingo